Olunaku lw'eggulo omusirikale wa poliisi akuuma abakungu Charles Bahati yakubye Julius Sekamwa omuvuzi w'emmotoka NTC y'emigugu essasi eryamutiddewo ku luguudo lwa Ssezibwa mu Kampala. Bano babadde batwala keeki nga baagala ddereeva ono abaviire bw'ataakikoze kwe kumukuba essasi. Olwaleero tutuuseeko eruzira omugenzi gy'abadde akolera eno tusanze ab'ennyumba ye kw'ossa n'ab'eŋŋanda n'abatuuze bali mu kukungubaga nga n'ekyoto kikumiddwa. Namwandu w'omugenzi Maureen Natugonza Sekamwa atubuulidde nga bba bwe yamusiibudde nti aliko ebintu bye yabadde alina okutwala. Bamukubidde essimu ne bamuwa akalimu akagenda kwa Roa Park. Nansiibula n'angamba agenze mu kampuni kunona bintu. Bwe yagenze mu kampuni okunona ebintu n'abitwala mu ttawuni. Kye yazzeemu okuwulira y'essimu nti bba bamusse. Nabadde awo ewaka ssaawa nga 10 nazaala wange nankubira essimu nambikira n'angamba muwala nti mutabani afudde. Nemugamba maama byogera obijjeewa. N'angamba bankubidde ne bambikira ne mugamba olimba. Kyenva nkubira mulamu wange ne mubuuza n'angamba nti munnange omwami we afudde. Kati asaba bwenkanya ku kuttibwa kwa bbaawe. Engeri gye yafuddemu tetegeerekeka. Andekedde omwana omu abadde alina abaana ba muganda ebalabirira abaana 4. Njagala abantu bonna bannyambe ne gavumenti eveeyo omwami wange afune obwenkanya. Abantu abadde bakola ne Sekamwa batubuulidde ng'okufa kwa munnaabwe bwe kwabakubye enkyukwe. Bategeezezza ng'ono bw'abadde talina buzibu bwonna ku muntu. Nkolaganye naye ebbanga eritakka wansi wa myaka 7. Abadde talina lutalo, Julius talwana na muntu. Julius bw'afuna embeera yonna emunyegereza atambula n'avaawo. Baagala poliisi ekole ekisoboka ekwate musajja waayo avunaanibwe. Ne twagala poliisi ya Uganda weba nenkanya nga bantu tebannaba kuba bakikoowu ku mutima gwabwe ne poliisi nga be baleeta okujja otukuuma ate be batutta. Twagala gavumenti ebeere nenkanya etuleetera omusajja oyo wano eruzira mu nkoti y'abantu. Gavumenti tegenda tulimba nti omusajja oyo temanyi gy'ali, bamanyiyo gy'ali. Batuweeyo ekirabo kya Christmas. Bakwate omusajja oyo eyakoze fujjo n'atta Julius. Bamuleete eruzira nga bwe bakola, bamuteeke mu kooti y'abantu. Tumusalire omusango. N'omulamuzi amusalire omusango. Era beemulugunyiza ku ngeri abavuga abakungu gye bakozesaamu enguudo. Enguudo tuno zikozesa nga tumanyi nti enguudo za public. Ffe tulina kuziyitamu. Oide. Aba bantu bwe banga bo basobola okufuna enguudo era ze bayitamu batulekere enguudo ba civilians tusobola okuyitamu tukoleremu. Omuntu ono teyandisiddwa. Baali basobola okukuba emmotoka emipiira amasasi. Baali basobola omutaayiza ne bamugyamu teyabadde mundu ne bamukwata. So wano wetutuuse ng'eggwanga kibi nnyo. Ab'eŋŋanda batutegeezezza nga bwe basinkanya abakungu mu poliisi ne babeerako bye bakkiriziganya. Kyembadde nsaba poliisi nga bwe tugenzeeyo CPS omukulu n'atugamba tukole ku by'okuziika byonna. Oluvannyuma nga tumaze okuziika omuntu ono ennaku enkulu ziwedde tujja kuddayo mu ofiisi zaabwe tukwatagane nabo tulabe engeri gye balabiriramu bannannyini muntu. Era leero ne Chief Political Commissar waffe abadde in touch era nange obwedda mwende nga tugezaako okulaba engeri gye tukwatagana ne family. Tujja kulaba engeri gye tuyambamu nga poliisi. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke ategeezezza ng'omusirikale eyakoze obutemu buno Charles Bahati bw'akyanoonyezebwa. Ayina emisango gya njawulo, ayina okwennyonnyolako mu kkooti z'abantu ba bulijjo, naye naffe nga poliisi naffe tumubanja okwennyonnyolako ku bikolwa bye. So okunoonyereza kwaffe kujja kutambula era omulambo gutwaliddwa e Kasanga mu disitulikiti y'e Buikwe gye gunaaziikibwa olunaku lw'enkya.